Abantu abasukka mu bukadde buna mu emitwalo 2 be bafa buli mwaka mu nsi yonna olw'okussa omukka omukyamu. Ku bano kuliko bannayuganda emitwalo 3.5 buli mwaka. Kino okusingira ddala kiva ku mukka oguva ku bidduka, amakampuni, enfuufu kw'ossa n'ebirala. Okusinziira ku bakugu mu by'amawuggwe, ekizibu kino kisinga nnyo okkosa abaana bali wansi w'emyaka 10 kw'ossa n'abakyala b'embuto nga kino kibaviirako okulumbibwa endwadde eya pneumonia. Bwe tuba tugeraageranya enzisa y'omuntu tuba tugamba asika omukka emirundi emeka mu ddakiika emu. Kati bo babeera basiza kumukumu okusinga abantu abakulu. Bwe kituuka ku balwalako akafuba ne gujabagira. Already amawuggwe gaakosebwa. Kati bwe gakosebwa zino zonna endwadde endala oba virus oba bacteria nyangu nnyo okubeera nga zikwata already nga amawuggwe gakola ki gakosebwa. Kati bwe badde batongoza wiiki ey'okumanyisa abantu ku bulwa obuli mu kussa omukka omukyafu, akulira ekitongole ky'obutonde bw'ensi Kinema akankwasa Balirega ategeezezza nga gavumenti bw'eriko amateeka gagenda okuleeta okukendeeza ku kizibu ky'omukka omukyafu. Muna mulimu okuwera emmotoka ezimu kw'ossa n'okwekenneenya ezo eziyingizibwa mu ggwanga ko n'okulungamya ku bungi bwazo ku nguudo. Oba onoovuga emmotoka ejja kuba ya yingini kikaaki era ejja kuba esobola kuvaamu mukka gwa ngeri ki. So emmotoka enkadde ezo ezivaamu omukka omubi ezo ezimu zijja kuwerebwa. N'amakampuni aganasangibwa nga tegagoberera mateeka agalungamya enfulumya y'omukka layisinsi zaabwe za kusazibwamu. Bw'ofulumya omukka omubi ogusukka ogukkirizibwa etteeka ojja kusasula engasi. Amyuka akulira ekitongole KCCA David Liyimbazi ategeezezza nga bwe baliko ebyuma ebirongoosa empewo bye batadde mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola ekibuga. Installed air quality monitors that with support from the World Bank and also collaboration with Makerere University and NEMA, and we shall install 100 more air quality monitors across the city so that we are constantly informed about the quality of air we inhale every day. Mu ngeri y'emu ekitongole Kinema kitegeezezza nga bwe kyayimiriza okugaba layisinsi eri abantu abakolera mu ntobazi era bakuttukiza ebikwekweto ku bantu bonna abeesenza mu ntobazi. Gavumenti yatunula n'egamba nti we tunaagenda nga tuleeta enkulaakulana mu ntobazi kijja kuleetawo akatyabaga mu by'obutonde. So gavumenti n'ekyusa policy n'egamba nti kuvanga 2 September 2021 okuzimba oba okugaba olukusa okuzimba mu ntobazi kiyimiriziddwa. Ye wiiki y'okumanyisa abantu obulabe obuli mu kwonoona empewo yakomekkerezebwa ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eno.